Nefuluma wenti mukufuluma ko jange nansindika nga imidano ku kateni nansindika mukusindika n'engweri netandika omubuuza ate ko jeki kigati bwe yangu akuwoti nankuba oluyi mukunkuba oluyi netandika okuba ki endulu mukukuba endulu kojja wange nakola ki nadusako ng'obulisa manyi yali omusajja yasookako kubanga abanyamba bagenda okujja okunyamba amazima nga sikyabitegeera kojja wange nafubutuka nadduka. Okay, basebo ne banyama mugamba mutya abali Kachumba TV kasuli ya mwenda bulungi nnyo. Olunaku olwaleero story eno mbadde nkusaba bw'oba ogiraba tegekawo akatambaala ate tujajinga wabula commentinga bw'oba olina amagezi g'olina oba okuwabula kwonna kw'oyagala tukokolemu commentinga n'obuyambi bwonna bw'oba osobodde era commentinga njaba era nsoma comments zo era njaba tuzituusaako gye zigenda. Kyanzabye Kachumba ali Mulabutambala gegange story ya nnaku ekwasaamu ku maziga naye tufollowinge mpola mpola ate tugitegeere tumanye ekomekkerezebwawa. Ndina omwana muwala amannya go gwani? Namusoke Jamila. Namusoke Jamila gwe ndi naye olwaleero nga agenda tubuulira olugwero lwe n'ensonga lwaki obudde buno tuli naye wano. Namusoke Jamila ogamba otya? Ndi bulungi mpazi gwe. Oli bulungi ddala? Oba kikwate nti bakubuuza oli oteddamu nti bulungi? Ndi awo bwentyo. Bakuzaala? Simanyi bwe banzaala kubanga sirina kika kyange, simanyi taata wange tesimanyi mama wange. Lwagenda otegeera ng'oliwa? Nze nagenda otegeera twali tubeera Bulindo. Bulindo kiriwa? Bulindo kiri eyo ng'oyise ekyaluwajjala n'ogenda eyo waliwo ekyala bakiyita Bulindo. Nali mbeera ne jjajja wange omusajja n'omukazi. Wagenda otegeera ng'obeera ne jjajjaawo omusajja n'omukazi? Naye nga jjajja wange gwe nali mpita maama. Jjajjaawo omukazi nga gw'oyita maama? Iye ssebo. Lwaki? Anti nze gwe nakula naye. Kati naye we twabeeranga ku ssomero ng'oluusi tusoma nga omanyi eby'abaana abato bakuyeeya nga mwe muli banaku biki we bityo. Kati ne nkomayo waka nga mbuuza jjajja wange omukazi ne mugamba naye maama kakati bwe kiti ne bwe kiti abaana banvuma bannangira nagaa gwe tofa ku baana kola ki soma. Kati mu P7 yali 2011 awo jjajja omusajja omugenzi Festo Magambo n'afa. Naye mu kufa walingawo anko gwe twabeeranga naye kojja wange naye ng'oyo anko wange jjajja wange omukazi si yamuzaala. Kati jjajja wange omukazi ng'aba step mother we naye ng'abantu bagamba jjajja wange yayingirira obufumbo bwaki bwabo yayagala omusajja ng'aliko omukazi we. Kati jjajja wange we yafa omusajja oyo kojja oyo yandeetedde okuba nti saa zino ntuuka ku Serijja ku TV n'okuvaayo n'embeera yonna gye ndimu. Ne batugaana okugenda okuziika. Kojja n'abagaana? Nze ne jjajja yatugaana. Era nga bawadde ensonga ki? Jjajja wange talina kuziika taata we kubanga yaviirako okufa kwa maama we. Era jjajja wange nzijjukira bagamba bagenda muziika Masindi. Sigendangayooko wabula mpulira buwulizi nti Masindi. Nga wayiseewo nga ebbanga jjajjawo yali azaala taatawo? Jjajja wange omusajja yali azaala maama wange. Maama wange baali bamuyita Businje Agnes. Naye simumanyi naye jjajja wange yangamba bamuyita Businje Agnes. Jagaabugabe bamuyita Businje Agnes. Naye jjajja wange omukazi yeyantuuma amannya gange aga Namusoke Jamila. Yagatuuma agajjawa ye? Simanyi kubanga jjajja wange yaŋŋamba oluvannyuma lwa jjajja wange omusajja okufa bakojja ne batugoba awo ewaka we twali tubeera ne batundawo. Awo ekira ku ddwaliro ne nkola ki nga mbeera omwo nga tutambula ne jjajja nga tunoonya miki emirimu. Kati waliwo kojjaawo naye nga kojja wange batunzewo ne bagenda. Yakugobawo ne jjajjaawo? N'agenda. Wayitawo nebbanga nga tetubalaba kuba nze saakyalako
sagenda kugamba nti ngenze kukyala wa muntu ng'onogamba abaana bawumudde tugende egindi ate salaba bantu bajjanga kukola ki kukyala kati awo ne tuvaawo bwe twavaayo eyo e Bulindo ne tugenda ne jjajja wange bajjajja wange agenda akola ekipakasi kati nensomera ku ssomero baliita eyo Namagabi Umeeya nensoma naye nga jjajja omusajja olwo bamaze omumuziika neno batugobyeyo kati eyo nasomayo okwo ne tuvaayo bwe twavaayo ne jjajja ng'ojjajja era mugonvugonvu naye ng'ate alima wanfuna ssente ne ngenda ku ssomero eyo Namagabi Umeeya nga gye nsomera primary ebiseera ebyo kaakati ne nvaayo nga ssente bazirinyusiza nenzira ku ssomero liri awo e Bukolooto liri awo olina wotuuka e Bukolooto awo kubeera essomero kati saa zino sijja lijjukira nnyo kati jjajja wange ne tubeera naye e Bukolooto naye nga nsomba amazzi ne ntwalira abantu naye n'ekiteeteeyi kyange kye nasomerangamu nga nze sirina yunifoomu kati ekiteeteeyi ekyo kye nasomerangamu nga nkyoza naye nkyoza ekiro ku makya ne ngenda ku ssomero naye nga jjajja wange akaabanga ng'agamba ye ne taata w'abaana afudde ng'omwana wange takomyewo amazzi galiwa kati awo ne mbabuuza jjajja wange ti maama nga takomyewo okuva wa jjajja wange kwe kutandika okunyumiza sitoole nanga maama wange yafuna olubuto ng'asoma yali mu senior 6 n'afuna olubuto lwange jjajjaawo yanyumiza nti maama wange yafuna olubuto ng'asoma namugamba aluggyemu kati mu kumugamba olugjamu maama wange n'agaana n'adduka neki n'olubuto naye nga tetamubuulidde ti oli gwe ndufunyemu oba onoobuuli kati bwe yamulemera kaggyemu olubuto maama wange yagaana okuggyamu olubuto n'adduka n'agenda oba yagenda mu mikwano gye kuba jjajja yagamba bwe yadduka n'agenda yagenda oba mu mikwano gye oba mu bantu oba yagenda bba we yetamanyi kati gye maama wange n'andeeta mu 2000 omwezi gwali gwa 2000 kati maama wo bwe yadduka n'agenda mu mikwano gyo yazaala omwana si mikwano gyange mu mikwano gye kirabika mikwano gye yazaala omwana gwe n'azaala nze n'akuleeta Jamila n'andeeta nga ndi wa myezi 2 n'ansula mu bitooke n'agamba mbu agenza kunkolerera Sudaani bwe yagamba jjajjaawo ng'asudde nze teyamunkwasa muwa jjajja wange nga onookwasa omuzadde omwana ye teyamunkwasa wabula yabandeka mu kitooke awo bwe yandekako akabaluwa amugamba bagenze kola ki agenze kunkolera aliwo mututte Sudaani okukola waliyo ssente kati awo wenti we nabeerawo ne jjajja mu mbeera okuva olwo taddanga simumanyi era singa kati mumanyi bwe yagenda e Sudaani teyakomawo kubanga teyadda era jjajja omusajja we yafa jjajja ne batugobaganya waka bano bakojja kojja wange okuliwo kojja yankwata we batugobaganya waka tugenda bwe tutyo tubeerako eyo kuba twabeerako eyo Kayunga nga aliwo akalo kalinga onolaba nga onoogamba nti no mu Katoogo nga tulina eyo ekyange kyeyakuba ebaawo ne tubeera omwo kati nga nsomera e Namagabi ebiseera ebyo di masita waffe bali bamuyita Mr. Jabendo kati nga wajjajja wange alima ate n'abeera nga bansalirako ku school fees bwe tutyo kati taata wa ate ye anti taata wange maama wange teyagamba jjajja wange taata wange teyamugamba amufunisizza lubuto teyamwogera so tomumanyi simanyi taata wange simanyi maama wange mu kaseera ako maama we yali abeerawa mu kaseera ako maama wange okutuuka okugenda e Sudaani awo we yali asomera ave agenda kusomera okuba kirirayikira okubeera nti nno yamufunisa olubuto wa ku kyalo maama wange ebiseera bye yali asoma naye ng'asoma mu Kisulombu jjajja wange yagamba era mbu maama wange olubuto alabika alugjeyo mu kibuga gye baasomeranga maama we yali asomera ku ssomero ki simanyi sijja kulimba kubanga jjajja wange yaŋŋamba maama wange yagenda ku ssomero yajjayo mbuto era yabeerangawo nga mbuulirira ngagamba naye maama wo alidda njagala kusange ng'osomye kati lino erinnya erya Namusoke ani baali kutuuma kuva kwani jjajja wange yali ntuuma jjajja wange agamba yali munju omukyala n'ayita ng'amuyita n'amuyita kubanga jjajja wange ye Businje Prosi naye agamba maama wange ye Businje Agnes
Kati mama wange omuntu ng'onoogenda wooti noyita nosanga omwana ng'akaaba bwe baamuyita jjajja wange ajje jjajja wange kwekola ki mu kitooke nandaba nga ndiko obulungi obusuuka naye ndirandika akapapula nga mama wange amugamba mbu yagenze kunkolerera nze nze agenze kunkolera nti agenze akolerere omwana we jjajjaawo nakuza mu mbeera eyo jjajja wange nakula naye era gwe nali mmanyi. Kati kojjaawo walina wayogedde nti kojjaawo yakwata kubanga bwe tumaze osoma jjajja afudde omusajja tetumuziise tusigadde ne jjajja wange gwe mmanyi nti maama wange nga tubeera ffenna tuvuddeyo ye Namagabi waliwo omwami eyamuyita okumulimira mu bitooke yali abeera sayidi zeeyo nga bayitayo mayangayanga kati jjajja wange ne tugenda naye eyo okiwulira nga tubeera naye bwe twabeera naye jjajja wange oba omwana yajjawo essimu oba yandibadde kojja wange kati ng'akubira jjajja wange naye nno ebiseera bikoze ki bitambudde nga onoosomako kati osoma oli mu piiki nali ngenze mu siniya 1 nali 2013 naye nga tulina essomero tusomerako eyo mayangayanga eyo ng'agenda eyo nagujja eweewakyo kati naamukubira nga wononyonyola ebizibu nga we naabeera nga mbeerawo ate ne ŋŋenda ne nkomawo ne nkusaba munnange kambeereko wano oba biki kati kojjaawo yakubira jjajjaawo ng'amusaba mama embeera ekoze eki enkubye biki jjajja n'amukkiriza n'akomawo kati kojja wange we yakomawo yabeerawoko ng'emyezi gigi agenda n'akola bagendayo mu matoffaali biki nga tubeerawo awo ennyumba yali eno ennene zino enkadde nga omanyi ennyumba ennene enkadde naye nga zirina omulyango ogw'emmanju n'ogwaki n'ogw'emiryango kati awo ne tuvaawo oyo omugagga mwennyini n'atukomyawo ekira omugagga ono jjajja wange gwe yakulaki gwe yalimiranga n'atuleeta ekira batuleeteyo ekira nenkola kinze nengenda nga nsomerako eyo Essonde mu senior 3 first term kati senior 3 first term naye nga nkomplaininga wa jjajja kojja nningiza kojja ye ng'alina emyaka emeka olwo yali mukulu naye nga nze nalisangako ku mwana we naye yali mukulu kubanga kojja wange oyo omulaba omumanyi amanya ge nzijukirako lya Viise kati oyo kojja wange oyo omulaba kojja Viise bwe baabeeranga nga nningiza ne ŋŋamba jjajja nga jjajja bamugambako nga dderi ng'agamba jjajja wange mbu yayagala ani taata waabwe yaviirako okufa kwaki kwa mama waabwe kati nga bwe munaabeerawo oba nenzija nembeera oba n'omusajja oluusi ng'alinayo omukazi weebityo kati nga kojja wange kiraka ku mutima gwe kyaliko era tewaali kulwa kojja wange yantusako ogw'oluusi amanyi nga nina emyaka 15 yakuliisa akato yali 14 yankwata yakusanga weebase yakusanga ova ku ssomero yakwata nali nva ku ssomero lwali lweggulo ssaawa nga 12 nenkomawo ewaka nenzija mu yunifoomu nenyambala ekiteeteeyi kati mu kwambala ekiteeteeyi nembeera mu nnyumba nd'emmere naye jjajja wange koleeta nteekeddewo mmere kati nendowooza oba jjajja teyafumba emmere oba ki nengenda nkebere nagenda okebera nga temuli mmere nengamba kanneebake jjajjawolo nga taliiwo ye jjajja wange yali agenze kuula nakati kubanze natambuzanga nakati tambuzanga nnyo nakati kubanga waliwo n'omwami baali bamuyita Sekazizinga nga mbaguza nnyo nakati naye nga njagala nnyo ngagamba omwana mukozi biki kati nga netambuza nakati nga n'abakiranti bange ekiro eyo kati jjajjawo yali agenze kuula nakati okomyewo ku ssomero nze nkomyewo kuba olweggulo yagendanga n'akuula nakati wali wala we yagendanga ngera nze nkimanyi jjajja agenda kudda ngende ntambuza eki nakati neneebaka naye nga enjala ennuma nenzira mu bitabo byange nsome kubanga nali njagala nnyo okubeera accountant oba okubeera lawyer kati nga neebase ne mpulira omuntu akola ki agula oluggi lw'emmanju lwali lwakibaawo kati mu kugula oluggi lw'ekibaawo nze nalowooza oba jjajja akomyewo saafaayo kubanga twalinanga ebisenge kojja yali asula mu kisenge kiri nga nze nsule no ku buliri ne jjajja wange naye nga tulinawo kateni temwalimu oluggi nti nga onogamba enzigi kweziri bino ebisenge nga mwawuza kateni ngenda okulaba siwulira jjajja nempita jjajja taddamu
nenfuluma wenti mukufuluma kojjange nansindika nga imidano ku kateni nansindika mukusindika nengweri nentandika omubuuza ate kojja kiki kati bwe yanguwa kuwa ti nankuba oluyi mukunkuba oluyi nentandika okukuba ki enduulu mukukuba enduulu kojja wange nakola ki nantusako ng'obulisa maanyi yali omusajja yasookako kubanga abanyamba bagenda okujja okunyamba amazima nga sikyabitegeera kojja wange nafubutuka nadduka bagenda okuntwala awo ekira ku ddwaliro tali bulidinga jjajja wange bagenda omuleeta nga shoka emugubye naye shoka bwe yamukuba jjajja wange nendowooza bagenda wona naye nga nange nina ebizibu byendiko saaweza ati abantu nga bali mu kunoonya oyo kujja kuba yali abaddeko kaawo myezi nga giija ng'abantu baba basobola onoonya omumenyi w'amateeka kojja wange bamusanga eyo nga yeetuze mu kwetuga ne batuyita ku poliisi ne tugendayo kojja wange omulambo ne bagutwala nga nze ndi mu ddwaliro ekira we bagutwala abantu bajja abeewuli n'abaali batumenyeeko n'abaali bamenye ennaku gye tubaddemu ne jjajja wange basangawo ku ddwaliro jjajja wange yamalako ennaku 2 n'afa bwe yafa abasawo bagenda okujja nga bampa amakerenda ebiseera ebyo tebannyonnyola gaali gaki sijja kulimba era singa bannyonnyola ndowooza nandibadde ssaawa zino siri bwenti amazima bampa amakerenda nga naye sibitegeera sijja kulimba kubanga nze neesula mu mmotoka nfeeveewo n'abajjajja afudde jjajja afudde sirina gwe nsigaza naye waliwo omusawo sijja kulimba omusawo oyo simujjukira naye wanaabalabye ngalabe pologulamu eno ajja kunzijukira nze omwana gwe yawandiika ebbaluwa naŋŋamba oba ogenda funa emirembe genda ku ddwaliro ly'Ezirobwe nne mukwano gwange gwe nasoma naye ogende bajja tutandikirawo okuba ku kye banaakuyamba kuba kati nange sirina kye ngenda kukuyamba omukyala oyo yampandiikira ebbaluwa okuva mu ddwaliro awo ekira ennaku z'omwezi zaali 215 ogw'Okwakumi ennaku z'omwezi zaali 5 namba ne ssente bampa emitwalo gyali 2 nenninnya negenda Zirobwe nentandika okubuuza oyo omusawo gwe baali basirika oyo bamuyita musawo Aziina musawo Aziina nannyaniza ne bakola fayiro kati nga nsula omwo mu ddwaliro nga nkeera nnyo nenaaba nekola ki naabira ku bbowa naye amazima nga nze nnoonya ddagala olwo abasawo banzudde nti nina HIV positive ate banzudde nti nina olubuto omwana nga yakutika olubuto ne siriimu era omwana oyo lwe lubuto lwe nasooka okufuna mulamu w'ensi eno era ye mwana gwe nali nzaddeko ku nsi kuno n'embeera sitoogo nayita mu nnyingi Ezirobwe eyo kubanga natuukayo sirina be mmanyiiyo obula nasangayo omukyala gwe twakolerangako eno ewaabwe ng'atuwa ku kyokulya bamuyita mama Puliti gwe nasangayo ne bbaawe kati bo bagenda okundaba nga banzijukira nabuuza ate kiki Jamira kiki nembannyonnyola embeera yonna agamba ffe twabiwulira naye nga tetulina kyakuyamba kati nembeera nga mbeera nabo nabeeranga nabo nerekera osula ku ddwaliro naye nga basawo bange bampayo emmere bali abasawo b'Ezirobwe baali bakisebya ebiseera bampanga emmere banjagala ebiseera ebyo nagenda mu bantu bangi okunnyamba bakiyamaani naye nga buli omu akusuubiza kino kiri netuuka nengendako ne ku maleediyo nagendako eyo kusiima saasobola kuyingira nempanika amabaluwera kuba nti tebannaba gasoma eyo ku Sita-FM omulongoosala 2 ne munoonya nsobole omutuukirira naye nga sobamutuukirira kuba sirina muntu kuba oba n'omuntu akwata ku mukono osobola okuyambibwa mangu naye oba toyina nze ndi bwomu akuyambe n'akuwayo omutwalo jjukira omutwalo agukuwadde gwa leero naye tobala kyankya naye bwe nali Ezirobwe eyo nenkubirako minisita ebiseera byali minisita waffe Honorable Jesse Muyingo
yali ayamba abantu bangi, ayamba abanaku, yayamba ng'abaana batalinako mwasirizi. Nange ne nnoonya, naye nagendanga mu bantu nga onoogamba nti omuntu omuyamba olina tuukirira onasooka akutuuseeyo nga basaba ssente sizirina. Ate abakulu n'okutwasa abalina okuntuusa ew'omukulu ate nga basaba ssente nga sizirina. Paka lwe nafuna ennamba ya Jesse Muyingo minisita waffe namukubira yampita ne munyonyola byonna, namubuuza kati ani gw'obeera naye, ebiseera bye nali sinnazaala. Ne mugamba nga ndi lubuto naye nga nnoonya eddagala nduggye mu nsagaazaala mwana wa kibi. Ate soolazaala mwana ng'olete ndi ku ddagala ly'osseenoonyereza. Anko siriimu aluma, siriimu gw'oteenoonyereza aluma. Buli lw'otuuka okumira eddagala wooti najjukiramu nti akawuka tewakenoonyeza. Waba okoze n'otusizaako ebintu by'okweta bingi naye nga sifa. Naye bwe nakubirako minisita Muyingo ne munyonyola byonna yampita n'aŋŋamba jangu ku Embassy Building mu mwaliro gw'omunanira ne ngwanika wasika nooti. Kati nengenda ne ŋŋamba muzeeyi ebiseera byali chairman nga mpita Pascal mala kyokola. Nengendayo, bwe nagendayo okunnyambako yangamba kimu ndi bize nnyo. Kati netambula ebigere nga Pulezidenti Muyingo ali Luweero. Natambuliza ebigere ngendeyo nankubira essimu nabuuza olinamuga muzeeyi waganye okunnyamba njagala nfuneko wembeera bankolereyo akalimu konna kensobola okukola awo mbasobola okukola nga nange neyimirizawo nneme okusabiriza buki buli kaseera. Muzeeyi n'agaana kiwulira kyokka ye wagenda omusisinkana kutakulaki tagamba. Kati ate nga n'abantu bajjusa ebigambo ogenda n'ogamba omuntu nga muzeeyi wange kubanga yezirowo singa baali bamanyi muwala wa mmeeya, muwala wa chairman, muwala wa musawo Nancy Kusasaala. Kati nga musawo Sala ye tabyagala ebyo nze byogenda nsabirize ng'agamba kola nenze nkoze anko nkoze kubanga ngenze mu bantu sijja babala muwendo ogenda n'osaba emirimu okola ennaku 2 oli naakugobola okuba olina siriimu ne batuuka okunenyinyala siriimu gwe seefunisa ate oli wamubuulira amazima nasakinga ng'omutaddemu omwaka noteekamu n'ennaku z'omwezi projekiti weyanyambirako eprojekiti ofani nabisakinga wabiraba ate ng'akugoba bw'omukweka ate ng'era wamanya akugoba okiwulira. Kati ate nze nga saagala kulimba bantu okiwulira nga saagala kulimba ki bantu. Kati abantu abasinga nga baŋŋamba amazima tegakula muki mu Uganda abagamba naye kati amazima tegakula kati naabeerawo ntya sirina kika sirina maama. Mu butuufu omuntu amanyi kigambo kuba na famire kyenjogerako aba kitegeera. So kati obudde buno obeerawa obeerawo otya omwana aliwa? Omwana yafa. Ate yafaaki? Omwana yafa 2018 oba 2019. Omwana we namuzaala 2016 saamwagala. Omwana we namusibira mu nnyumba nali nsula awo ku nnyumba za muzeeyi Katewe. Gwe yatta omwana wo? Sinze saamutta kubanga oludde twagezaako olugyamu ne Luganda. Naye ate we nazaala omwana saamwagala sijja kulimba saamwagala. Omwana yali afaanana nga kojange yali afaanana. Omwana era yali mulenzi weewaawo abantu baayagala omwana nze saamwagala kuba namusibiranga mu nnyumba. Era olunaku lwe bamenya ennyumba okugyamu omwana oyo saaliwo. Nali nzunzeeyo. Omusibira mu nnyumba n'ogenda okukola? Nga nzunzeeyo mabaala. Ankoze golaba noonya mirimu? Si kunoonya mirimu. Ebiseera ebyo nalina ebirowoozo bingi oba obuto bwali bungi oba kisimanyi nga nywa omwenge nsobola okufa nveewo ngende sinkane jjajja wange nga nkozesa buli kitamiiza ng'embeera yali nzibu ng'oyinza onnoonya n'okukyayo omwana niwe nandimwagadde nandimulisiza kibanaye kubanga natuukanga n'okamula amabeere mu kikopo bwenti
ngamba beere tegajja era muzeeyi yankubira kyamani mwennyini nangamba omwana tugenda mutwala ne bagamba mumutwale nangamba omwana tomwagala ne bagamba bannaye simwagala era ne bamutwala bamutwala mu kitongole Project Orphan yamutwala. Kati wamanya otya nti yafa? Omwana oyo okumanya nti we namanyira nali ntandise omwagala nali ku Project Orphan eyo twali tumaze okusoma ebyalaani okuwa amazzi onywa oboozi okooli ommere nokatumaliirize agire lumu kati twali tumaze okusoma ebyalaani ku Project Orphan eyo nga batusuubiza otulabirira oba tumala osoma batuwe capital oba banatuwa capital twali abaana bana ba Paalo nga Bamutanda Musoke Jamila waliwo Nakeliliani waliwo Amalowini waliwo Getulida nga ffe abaana bali mu Paalo naye munaye buli muntu n'omukisa gwe kubanga omukyala yajja mmeetu waffe omukyala yambonyabonya omukyala yansosola omukyala yankola buli kimu naye ndonga lwa ddagala nga buli kimu anneenyinyala okuba emmira eddagala togambe baali ba Uncle George ne bamisera wonna obagamba bo tebajja kukkiriza kati ate natandika nga okumpayiriza paka bwe bangoba Project Orphan bangobayo kati musawo Sala nagezaako okumpolereza kuba yali anjanjaba abaana baayo nga tugenda mu field eno tulabirira abakadde kati musawo oyo yali gadyandima zange era ye mukyala gwenteeka ewantulale ngamba next of kin wange era gwenteekako nga mama wange kuba mazima tannatuuka myaka ginzaala nolwokuba musawo anjagala nga mwana we. Omwana omanya otya nti yafa? Omwana oyo okumanya nti yafa nali ngenze nga bafunidde ebbaala gye nali nkolamu by then ebbaala ebaali gye nali nkola saizi eyo Kasangati eyo ne bankubya ne baŋŋamba Jeremiah mulwadde ne mbabuuza Jeremiah ki naye nga before emabega nga nakulako ku muzeeyi oyo ne mugamba omwana bamumpe nkole ki nkola bankansoninze nnyo kuba nti bankansoninga nnyo okwagala omwana talina musango biki nga tandise okufiiringamu omutima gwaki gw'ekizadde muzeeyi nga mugamba omwana wange bamumpe nga mulabeko bamuzeeyo nangamba tugenda kulagira ogendeyooko omulabeko waliwo ekitongole kyali eyo Luweero ky'abazungu koze kale kati omwana ng'alwala bangamba yalwala awo okuddukana mu kulwala awo omwana n'afa bagenda mutuusa ku ddwaliro baliyita Laki hospital liri awo ly'abazungu omwana kwe kufa bamuziikawo twamuziika ku Limbo awo Ziroobwe kati era abantu bajja obeerawo otya? obudde buno bukalubu nnyo gyendi era kyekintusizza okusaba nsobole okwogerako naawe kuwaliwo omukyala eyangambye ku gundi yammwe Kachumali TV eyafunidde ennamba eno kubaze Sinta Smart nagamba bajja kuyamba ne mugamba baba basaba ssente ne mugamba ngezezzaako okugenda ku mativi ogenda wabiganye kati omukyala oyo yali ali ku puroguramu ng'alina omwami gwe yali atulaga baali bamuyita Haji Badiru Kamuga balina omukolo gwe baaliko nga n'omukyala oyo gy'ali kati omukyala oyo kwe kuŋŋamba nti kalonde omwami ayamba nnyo abantu abanaku naye omutuukirira asobola okukuyamba ne bakuyamba ne bakusasulira kayumba ne bakufunirayo ne kakapito bakadaala n'okola n'osobola okukola ki okwebezaawo kubanga tetugenda lowooza ku kyaleeronde olwate ekyenkya nabeera nga ne mukamera obeera wakati saawa zino mbeera Ziranumbu kiriwo kiri awo Kanaaba kiri Kanaaba iye osula enju gyensulamu eyo ennyumba gyensulamu eyo omukyala yansanga mu Kifulukwa enkuba yali etonnya yali 223 bansanga mu Kifulukwa babita Mama Budu nampa ennyumba ng'eddinisa teririimu nga temulimu seminti nga temulimu masannyalaze nangamba weebakaawo kati yalina essimu ennene yali ambuuza bw'ofa bw'olwala nkola nte ne mugamba nze sirina sobola kusiba nagamba ate muntu atalina muntu ne mugamba nze sirina kati ne musaakingira ebyange ebyo byatuukako byonna ne musaakinga ku ssimu n'abiraba bwe yabiraba nagamba bannanga abazadde
nabuuza kati omusuzeemu ebbanga kikoze no mukifuluka omusuzeemu ebbanga nga bwensula neva munegera nenjoza eyo gaba ng'otambula ebigere paka gabeyo mu katoogo owuwawuwa noja woyoza n'ofuna ssente n'okulaki osobola ofuna okulya omira eddagala naye amazima sijja kulimba eddagala lino nali sirimbirangako nga ndi ku nnomo. So kati woosula wensula essaawa zino bammanja osasula mmeka? sasula $7,000 buli mwezi. Bakubanja ssente mmeka? Bammanja emyezi 7. Kati yaŋŋambye bambaddeyo wiiki esooka mu mwezi gwokusatu mbeere nga nvudde mu nju ne mbaka abantu bentwala bange ne bakubira mbasabe nzije mbereko eyo sirina bakudda tebanzizeemu. Omu naŋŋamba genda onoonye wali jjajjawo gye mwabeeranga kubaza akubidde omu oba babiri. So kati enju ya myezi 7 ya mitwalo 7 bakubanja emyezi 7 nga neguna omwezi kweguli. Kiki osobola okukola oba kyoyagala okukola? Nsobola okusiika chipusi, nsobola okusiika emmamba kubanga nabaliramu nga kapito w'emmamba wemba mufunye ng'ali mu $40,000. Kati neŋŋamba we nanoonya kapito ate ez'enjulu nasigalawo ntya nga nsula wano saagala kudda mu bifulukwa kuba akoze nsuze mu bifulukwa, nsuze mu mabaala, nsuze mu ttooyi nosanga ettooyi omuntu gyeyapamamu n'ogiteekako ettundubaali kubeera ettundubaali lye nina ewange nakati ekyasulako nga lyoyalawo bwoti ne weebaka. Ekyobugagga kye nina engoye kuba abantu bampa engoye n'ogenda ku makya kyosabe ku buyambi ne bakuwa engoye akiwulira baba bakuyamba ne bakuwayo obuwunga embeera nga tosobola kubeerawo bwotyo. So osobola okusiika chipusi, osobola okusiika emmamba, osobola okutunda amanda kasamba kikulu kya byonna kufuna kapito nokunyamba okunsasulirako ebbanga lino lye bammanja omuzira kisa yenna abasobodde. So bw'otunulamu obuyambi weetaaganga nga buli mu lwenji etya? Wentunulamu nga nziza okutuuka gy'oli okusaba okunyamba nga wonyambi oyo yenna asobola okunyambako omuzira kisa yenna saba nyambe osobola okunsasulirako kambale mwaka emyezi 7 n'ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokutaano. Kati bebanyamba ne bansasulirako ebbanga omuntu yenna kyanaaba alina yenna ne banfunirayo ne kapito awo nja kuba nsobola okukola neneeyimirizawo kuba kati amazima nanone agamba ngende kitegeeza genda kudda ku street. Nina emyaka 26. Nina emyaka 26 kuba newenjogerera gyekyanga nyombera eddagala kubulwa kyakulya kiwulira naye ng'oli ekikomando nomira eddagala. Kati ate naye yagambye keera ku makyo gy'oyoza engoye neweebaka nnyo eddagala likumalamu ki amaanyi olw'okuba oba olidde bubi. Osobola okukola mu woteeri? Kati ate mu woteeri ekiŋŋaanayo okukeera sisobola kukeera bulungi eddagala limalamu amaanyi. Nazuukuka ssaawa 3 bwemba nalimize nga ndiddeko bulungi ne ku ssaawa emu nzuukuka. Ate abasawo bo bagamba nina okulya obulungi mmira eddagala nabagamba embeera yange mugiraba kati najjewa. Kale basebo ne bannyabo abali Kachumba TV ensonga muziwulidde n'abasinzidde ku mikutu gyonna okutulaba ensonga muziwulidde. Omwalo ono wa myaka 26 yafiirwa bazadde be bonna tamanyi, bazadde be bonna tabamanyi. Kojja we yamukozesa n'amutika olubuto ate n'amusiiga n'obulwadde naye embeera gy'alimu kituufu kiri nti no yeetaaga buyambi bonna bw'oba osobodde kyonna ky'oba osobodde netumukwatizaako n'ava mu mbeera embi. Oba olinayo n'akalimu nako n'otegeera bulungi nnyo obulamu bwe n'oba olaba engeri gy'okumuyambamu nako tukaaniriza bassebo ne bannyabo. Olina ennamba y'essimu? Nina essimu
Somera abantu eri 0742 0742 18 18 49 62 yiyo gwagikwata iyeze ngikwata wadde enamba teri manya gange eri ku mobile money eri ku mobile money naye era nze ngikwata eta Godfrey Kakooza basebo ne banyabo enamba yeeyo bw'oba osobodde omuntu kwagala omutuukako ng'omuntu osobola omutuukako bw'oba oyagadde ate okuyita wano era nange sobola okumpitamuko ne tubeera ng'ate omwana tumuyamba. Ako kyonna kyonna omuntu yenna kyalina saba bantase baleme kungoba mu nnyumba kubanga bannange ndozezaako obulamu bw'osula mu nju manyi bwe bufaanana olaba ankoze sula n'ebiwundo mu nnyumba naye banemba bange bamanyi okuyomba naga Jamino ojja kulwala jalwala osula n'ebiwundo naye sifaayo kubanga sirina ssente era nga mmanyikiza musajja sirina ssente za waya sirina ssente za nnyumba kati nagamba tesi kansule n'ebiwundo neebake baleme okungoba mu nnyumba ndeme okudda osula ku sitwiti mifulukwa ndeme okuddamu okusula ebweru osula ebweru ebiriyo bingi ate kati nteredde kubanga si kyenze yali lulinga neewa obutwa neefa neewa overdose mufe kati nakkiriza njagala ndimire nsobola obeerawo nsobola okuyamba eyo bayufu gye bali abaana gye bali abatagala mmira ndagala. So omulanga kigokubira bannayuganda Omulanga gwenkubira bannayuganda buli alina kyalina badde nsaba munkwatizeeko nsobole nange okutandika obulamu koyo embeera y'okukaaba okubonaabona nsobola ofunayo kakapito nkole nzira kiseera nasobola okunyamba nnyumba nsobola ogisasula bansasulire ku nnyumba landodi wange aleme okungoba nange ntandika okukola kubanga otambula n'ogenda n'okola n'obulwa so omuzira kiseera yenna nnyambye nsaba okubira gavumenti yaffe eriko mutuyambe bannange abantu ngaffe gye tulina nga tetulina ngeri yakolaki yakutuuka kuba naatuyamba nsaba okunyamba. kale basebo ne banyabo ensonga zeezo muziwulidde bulungi nnyo kyannaku naye nga gyebiri mu nsi eno bituufu ebintu badde mbiwulira buwulizi n'ebintu bituufu gyebiri so wena ayinako osobodde Katonda ng'akuwadde omukisa n'obaako n'omutwalo n'obaako n'etaano kwatako 10 kwatako 3 obeere nga tuyamba abantu bwe bati tujja sukkako awo ere bulungi weraka.